Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaliro nzize nammwe abaami, waliwo omwami eyaŋŋambye nti mubulire ku ekyo ky'asobola okubeera ng'alyako ekigenda omwongera obwagazi mubiri gwe, obwagazi obwo obw'omukwano. N'olwekyo njagadde nkubulira ebintu bino bibiri, beera ng'obitunuulira nnyo, bigenda kwongera obwagazi mubiri gwo. Ng'ekisookera ddala waliwo ze bayita entende. Entende ezo zitundibwa, so abasiraamu batera nnyo zikozesa mu kisiibo. Beera ng'onoonya entende ezo obeere ng'oziryako, nnungi nnyo, zitwongera obwagazi mibiri gyaffe. Ekintu ekirala, enkumamawanga. Enkumamawanga ekibala ekyo kirungi nnyo ggwe omwami eyaŋŋambye nti tolina bwagazi, tibakugambye ofune by'olya. Funa enkumamawanga egenda kuyambira ddala bulungi nnyo. Funa ekibala kyaseemu makkati, ddira obusigo obwo bukube mu kamwa. Jjukira kajuyisi kabeera ku busigo obwo, bukube mu kamwa, nuunako bujuyisi, obusigo buwandule. Bw'oba olina blender buteeke mu blender okubemu kajuyisi, toteekamu sukaali, teekamu otuuzi tutono, beera ng'onywa kajuyisi k'enkumamawanga, obwagazi bugenda kweyongera mu mubiri gwo. Ndi kummwe abaami, yongera obwagazi mu mubiri gwo, kozesa enkumamawanga ejja kuyamba, wamu okozese n'entende. N'entende ezo nnungi nnyo, zongera obwagazi mibiri gyaffe. Kankubulireko ebyo bibiri, beera ng'obinoonya obeere ng'obiryako mpolampola. Okuggyako n'ekirala kye mulina okutunuuliramu abasajja mu abavubuka, vidiyo ze mutera okulaba ezo ez'obuseegu wamu n'ebifaananyi, bye bimu ebikyasinze okutta obwagazi bwaffe, emibiri ne gifa. Buli w'otunuulira vidiyo eyo gy'olaba ey'obuseegu, mbi nnyo. Buli w'ogiraba ekusitula n'ekuleega, oluvannyuma n'okkakkana. Kati omubiri guno gutuuka essaawa ne gumanyiira nga n'owoobiraba nga tokyayimirira, ky'oba olaba ng'otuuka essaawa n'obula obwagazi. N'ekyo mubeere nga mukitegeera, mwesonyiwe vidiyo ezo ez'obuseegu, ze zimu ekyasinze otumalako obwagazi mibiri gyaffe. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.